enteekateeka yonna nga bwegezaako okubeera nga ate etambula ya Nantamegwa gwe wenna omulungi awuliza so ebyo byonna omwami Jesse Mukwaya yagenda maaso n'okubeera nga ate abikolera ddala obulungi ennyo Matovu na bulijjuuko nange tamukeddewo malu wetuli okulaba nga ate ensonga tuzitambuliza ddala bulungi kakwasa Matovu Knowledge akwongereyo n'ekitundu kino ekisooka eky'enteekateeka eno ya Nantamegwa nange mbaliriza nnyo mu nteekateeka eno buli ajja mu mpaka zinabeera muwanguzi kubanga abantu abatajja mu nteekateeka eno kitegeeza baabitya n'olwekyo totakujeregebwa wadde kusekererwa oyo akusekera mubuuze lwaki gwe tewajja mu mpaka zino mukulu mpe baasaawo mudombero kati ali mu kuwaga oluvannyuma lw'ebigambo ebyo ate byabyo byonna asobola obitta agenda bagamba tewawulidde lwoni bwe yagambye ekiro olwaki temwagendayo seba amanyi sebulime akram wagira kirabu kyesebo gulo mwekuddawo akasajja kadde kaganye naye bwe wamanyi sitomanya aliwo Arsenal badduka stress eyinza okuttira mu Arsenal kyekyakuddusaayo sebo oviiriddeko oludda wa sebo Nideko munakayiba. Oli neiba wano. Damu kino ekisooka mpa amanya ga club omusambi Hadid Lwaliwa mwazanyira omupiira. Sebo. Jangu sebo. Biondo ya simu. Yesewo. Asanyira mu luwala. Nedda. Tewali mulala agezaako. Omusambi nasambira mutimba GTFM Burigini Kastipu yaggwanga erya North Macedonia. Abazanyi bano tubayimba nnyo buli kiseera. Abazanyi bampira emitala w'amayanja. Sebo. Mayo kolofoni ogisemberere twabike bulungi nnyo. Oba teyatuuse kugisembeza. Kwendi. Guli kiriya. Kale mpaayo abaami babiri kwaba basatu abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka eza marathon mu mpaka eza 2023 World Athletics Championship njagala ya babiri bokka kwaba basatu abatukiikiridde. Nakyo kiganyi Sebo jangu Amanya Ntege Wilson. Yes sir, Mr. Ntege. Joshua Chiptege ine Yofo Chipolimo. Bonna bafu. Jangu Sebo. Ribas John Eric. Yes sir. Victor Kiplangat na Joshua Chiptege. Neda. Victor Kiplangat ye mutuufu. Naye wadde osobola okumpa Steven Kisa oba Andrew Rotik Akwemoyi balala batushiikiridde mu nteekateeka eyo. Kaakati ddamu kino muganda wange. Yes sir. Ku maweega. Wendi. Mpa amanya g'ekisaawe n'ekibuga Uganda bye yakozesa mu ggwanga erya Egypt ng'ezannya eggwanga erya Tanzania mu AFCON qualifiers eza 2023. Amanya Ntege Wilson. Yes sir, Mr. Ntege. Kanao Stadium mchikuga Suez. Neda. Ribas John Eric. Yes. Chipsana bachita Suez Canal Stadium mchikuga Alexandria. Neda. Ekisaawe kyekyo Suez Canal Stadium ne baali mu Ismailia gye baali mukama wange ku maweeka katugembeko mu byamasaza bino byotegeera binaakuwulira mbuulire omupiira okugenda okuzanyibwa ku kisaawe ekyankookooma ku wiikendi mu masaza ga Buganda.
kiganya teri alonda jangu sewo jangu tulabe Yonde Yasini kangezeeko Ntambala egenda kukyaza essaza erya Busujju. kyagambye kifu tewali mulala alonda Butambala agenda kuzanya Bugerere ekisembayo mpa erinnya ly'ekibinja sesemweri ne points zerina mu masaza g'omulundi guno Nganzirwaza point 9 ate osimbudde ate ne biggwayo kale okyali ku radio Buddu radio ey'omuntu wabulijjo mwebali nnyo mwebalire ddala mwewulukira ng'ate mugyekuumiddeko bannaffe aba green crop fertilizer kyekigimusa kyoba weesiga okuteeka mu nnimiro yo mu kaseera kano ng'oli mu kuteekateeka nnimiro enkuba eneetera okubeera ng'ate etonnya kale nno gwe wenna omulimi ali eyo weefunye ekigimusa ekyo obulamu busobola okubeera ng'ate butambula kigenda kuyambako ekimera ky'okubeera ng'ate kikula bulungi kigenda kuyambako ekimera ky'okulaba ng'ate kisigala kya green kigenda kugoba obuwuka bwonna ku kimera kyo ate nga kigenda kwongera obugimu mu ttaka then n'okutta endwadde zonna ez'omu ttaka weefuna green crop fertilizer ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuliza bulungi ku noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 83 04 00 26 kale mubeera omulimi w'omulembe guno wamagwe ng'okozesa green crop fertilizer kojja ugamba otya oli bulungi tolina ttabu abeeko abasiibudde londa ebibuuzo nabo bwabasiibudde ate oza bineekweka nti tewabasiibudde bamanya Buyondo Yasini wagira club ya AC Milan kiki ekyakuwagiza AC Milan bonna nga bafubazibo kale nze sikulinaako ttabu baveeko njagala ombuulire akwata ekifo eky'omukaaga mu kibinja ekya Bulange mu mpiira egy'amasaza ga Buganda era alina points emmeka wanje jangu wakula ng'owanika omukono nga atyaye asonga y'obusonzi bwange Bugerere point 3 Bugerere alina points 3 ali bayise amasaza ekiddako akatebe nga kakunyumidde kale waliwo game egenda okubeera ku Saza Grounds Emityana mu weekend y'amasaza bw'ogimpa nga nkuwa kuba bulungi essaawa eyo ndawula Singa egenda kukyaza essaza erya Kabuli. ndawula kuba bulungi essaawa eyo jangu wakula singa egenda kuzanya Busujju singa egenda kuzanya Busujju buwa nikugumasaza mukka kizeyigwe naawe kakunyina kojja wabana tugende ekibuuzo ekyokusatu Emokwi azanyira timu ki Matuvu yabadde ayogera abatiimu ago baddiba okumeka lwakuna nga tuwa squad eyo emikyo gye yayise asambira ttiimu ya Ebil Sports Club mu ggwanga erya Iraq gyasambira tata wabana AC Milan sijja wagira kozi wano wagira ttiimu ki Express nyera na kino okimanyi ttiimu y'eggwanga erya Uganda yazanyira mu ggwanga erya Cameroon ng'esamba ttiimu y'eggwanga erya Algeria mu mpaka ez'okusunsulamu ku baani abagenda okusamba empaka eza African Nations Cup 2023
bompa ekisaawe n'ekibuga mwe baali nga mputa jangu bimbazi sebo baali mu kibuga Yawunde mu kiseera kye bayita Japoma Stadium. bali mu Japoma Stadium kituufu mu kibuga Douala kitegedde ekyo obulabi bumeka kimu webali bitegeera omukyala gwe bayita Ssaabakirengati agenda kukiikirira eggwanga lya Uganda mu misinde eja World Athletics Championship bompa emisinde gyagenda okutuddukira gya mirundi 2 nga mpuwa nakuduka mita 1,000 n'emita 15 bakobe bakwete ata w'abaana alina kwenyweramu ninda ddako onywamu obulamu bungi bulamu bwa kiseera kyekikugaana okunywamu. Kale nno genda ku YouTube channel yaffe osubscribing teeka mu radio buddu subscribinga weyongeze mudombeero kubanga enteekateeka eyo eya mudombeero gyeri ku YouTube yateekebwayo era yaliyo yekka nekalinda mutala so wonna gyebali mukulu amanya Ntege Wilson. entege mpozi obuddewa Asijja giri waawo kigamba. okumwina bungi Nnyo. kale neddamu bino mpa amanya ga club omusambi Joseph Ochaya mwasambire omupiira. Kiganye jangu sebo Luimbazi John Eric. Yes, sir. Ali mu club ya Ashdod mu Israel. neda ate ogenze ku Timothy Awanyi toli mulala alonda ali mu kira budget ali makoroni mu ggwanga lya Egypt bwe biba ekyokubiri mbuulira category Munnayuganda Tasis Orogoti mwagenda okubeera nga atukiikirira mu mpaka eza 2023 World Athletics Championship. Agenda kudduka mu marathon. 10 pounds. Ngati wali marathon nyimpi jangu sebo Seba agenda kudduka mu mbiro za mita 2. bakwekamu Luimbazi John Eric. ekyokusatu Uganda Cranes yakupa eggwanga lya Tanzania gole mu kubwerere wali mu ku National Stadium mu Dar es Salaam mpaka za AFCON qualifiers mbulira njatebire eggwanga lya Uganda gole yokka enyomo ogwo omupiira Rogers Mato. akole busatu. Ekiddirira ekisembayo ani akulembeddemu ekibinja ekyamasengere mu masaza ga Buganda 2023 ombulire n'omuwendo gw'obubonero bw'alina. Bwebula ina points 15. Busatu kyagambe kituufu. Mbulire omupiira gw'amasaza olira bulungi. Mbulire omupiira gw'amasaza ogenda okuzannyibwa ku kisaawe ekya Bakijjulula weekend eno. Kabula agenda kusamba Sese. Kikyamu jangu sebo Kabula agenda kukyaza essaza erya Mawogula. kikyamu Kabula agenda kuzannya Gomba.
Esebo. Ye mukama wange. Ende obadde owulira empooca. Kwegasigwa alabyavudde awe. Kale okyali ku radio budde omuntu wabulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera ng'ate mugyeekuumiddeko mwebale kubeera ng'ate ensonga muzitambuza bulungi Luyimbaazi John Eric n'ekinkobuusizza ogamba otya tolina ttabu abeeka omukyala n'abaana oba abakyala n'abaana beeyagala kazi babeera wa lungujja gy'ovudde olese obasiibudde wo Uganda azanya Naija omupiira ogwasooka ogwali wali ku St Mary's Kitebe Stadium mu mpaka za African Cup of Nations qualifiers era Uganda yateeba mupiira ogwo ani yateeba goole Milton Kalisa bakuwe ekibuzo ekyokubiri Musa Ramadan asambira club ki Maroons mu ggwanga Uganda bakuwezero Musa Ramadan asambira timu ya Visco mu ggwanga Czech Republic ekibuzo ekyokusatu bw'ompa ekibinja Kabulamweri mipiira egy'amasaza ne points z'erina nga nkuwa busatu Kabula ali Mbulange alina points 5 bakuwezero jangu wakula bakuwezero Sebulimakira Muganzi Wazza point 5 ali mu kibinja kya Muganzi Wazza ne points 5 kozani Luyimbaazi John Eric waliwo omupiira ogugenda okubeera ku kisaawe ky'emajjo mipiira egy'amasaza ga Buganda mu wiikendi eno bw'ogumpa nga bakuwa busatu era tonyeenya mutwe kiganye beesiimye abakkiriza nga bukyali ntege Sesa agenda kukyaza sinnagamba lutoboka ngambye majjo nga kitegedde Buvuma agenda kusamba Bulemeezi kojja ekibuzo ekisembayo kiikino waliwo abakyala basatu abagenda okutukiikirira mu marathon mu mpaka eza World Athletics Championship bw'ompaako babiri nga nkuwa Stella Kisanga jangu Tege Wilson Perusi Chemutayi ne Doreen Chesank, Rebecca Cheptegei ne Marceline Kirangati be bakyala abo madde njagala catalyst babiri matwe ebintu ebitubikola olumu nga tunga abasaaga mu mbeera eyo naye nga obuulyawo tuba n'ensonga lwaki tuba tugezaako okubeera ng'ate tubikola kale okyali ku radio buddu radio ey'omuntu wa bulijjo ebibuuzo eby'eggwanga eryaffe erya Uganda bwe bityo ebitambudde olunaku luno olwaleero naye nga nyongera okujjukizaakoko anti bannaffe abo aba Valley Cave Restaurant bagamba nti yitayo osobola okubeera ng'ate weefunira ekyemisana ekyenkya ekyeggulo ekyaluli n'ekyaluli byonna osobola okubeera ng'ate obiri omulundi gumu wali ku Valley Cave Restaurant kubanga emmere yaabwe wamma gwe ensofu nnyo ate nga buli kimu ekyabwe bakikolera ddala bungi gwa n'emikolo egy'enjawulo birthday parties olina kwanjula osobola okubeera ng'ate oyitayo wamma gwe n'osobola okubanga ensonga zitambuza bulungi ojja basanga ku ssimu noti 753 67 65 noti 753 65 oba noti 759 82 00 osobola okubeera nga toyitayo ensonga zonna n'ozitambuliza ddala malidaadi sana kale no bagambye nti aba radio buddu bantumye obulamu busobola okubeera ng'ate butambulira ddala bulungi tugenda kuba nga tumulamuuko then bwe tuba mpumulamuuko tugenda kudda n'ensonga endala nnyingi n'ekitundu ekyokubiri ebibuuzo okuva ku wali buli ggwanga tovaawo